Ssaabasajja. It's been
Uganda bisibibwe. Mwaka 2014 nyinimu Ssaabasajja Kabaka yasiima watandikibwewo empaka z'emirimu egikolebwa mu masaza ag'enjawulo mu Buganda. Era wano Oweekitiibwa Joseph Kabuki ng'ono ye minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu we yasinzidde n'alambika emitendera egy'enjawulo gye bayiseemu okusala empaka z'omwaka oguwedde ng'essaza lya Busiro lye lyaziwangula. Tutambudde nabo bulungi omwaka guno mu nteekateeka zonna Kamala byonna yabasisinkana era Mukama wange n'olwo weebali era bayisizza ekivulu mu maaso go mu kibiina kyabwe ekibagata ekya Oluga. Tukusuubiza Mukama wange omwaka ogujja okwongera okutambulira awamu ne bannaffe abo tulaba nti emirimu gyongera okutambula obulungi. Tukusuubiza Ayi Ssaabasajja Kabaka nga tulina essaabawolereza tulaba nti omwaka ogujja ebitawuluzi bye watongoza mu mwaka gwa 2015 ekyaggwe nga bigasa abantu mu nsonga z'amateeka n'okusinga bwe kibadde. Era Mukama wange tukusuubiza okubaako n'ebitebe by'amagomboola ebizimbibwa naddala mu bitundu ebyo ebirimu abaami ba Kabaka nga bakolera mu miti ng'embuga zaasaanyizibwawo entalo n'ebintu ebitali bimu. Era nga Mukama wange Katonda nga yebbeezi tusuubira okutandikira mu ggombolola ya Mutubagumu Lugusuulu e Mawogola. Ndabiranga ddala Ayi Ssaabasajja Kabaka tweyanziza nnyo kubanga Ayi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Oweekitiibwa Kabuki era yayanjulidde Omutanda pulojekiti ze batunuulidde okukulaakulanya nga mu zino mwe muli okuzimba embuga z'amagombolola ag'enjawulo nga baakutandikira ku ggombolola ya Mutubagumu Lugusuulu mu Mawogola. Wabula mu kusooka nga Ssaabasajja Kabaka tannaba kwogerako eri baddu na bazaana be yasoose kukwasa mulimi eyanywedde mu bannaakendo mu mpaka z'omulimi asinga Ssenkumba James Kabiito okuva mu ssaza ly'e Buddu. Bannabusiro temukwatibwa bujja mukubire munnabo kwega. Bokino bakulembere obazze mu kifo kyabwe bifaananyi nga biwedde. Ako ke kabonero Ssaabasajja Kabaka kaakoze okwebaza musajja oyo n'omukyala oyo era ng'akuliriza mwenna mulime abaana abalala mu Buganda yonna fe abalala
ngayozayisa n'ekisira mwebala bakubidde mu ngalo n'abala balina okujja ebbaluwa eyo yabyafaayo nnyo Ssaabasajja Kabaka agitaddeko omukono ng'asiima bannabusiro akati Ssebwana kabakwasa engabo etegeeza obuwanguzi bwo Ssebwana mukulireko mu ngalo Oweekitiibwa Kiyimba kulembera abasikawutu abo bandule amakulu ag'abeene mu maaso ge mwebale nnyo abakubye engabo mukoze obulungi Ssaabasajja Kabaka Kyokyo Ronald Mwenda-Mutebi II yasabye abaami be okukuuma ettaka wamu n'ebyobugagga by'Obwakabaka eby'enjawulo nga bakwataganira wamu n'ekitongole kye eky'eby'ettaka ekya Buganda Land Board. Okusooka twebaza abategesi n'abayizi abatusanyusizza olw'okugubira ekire ky'enkuba omukolo ne bagufuula ogw'essanyu era n'ogw'ebyafaayo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala okusooka okwebaza abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwa Mwami Matya Lwanga Bwanika olw'okulwanirira obutonde bw'ensi ogwo gwe omutima ogwagala ogwa bulungi wansi. Era twebaza ne Mwami Lukola ngambye nti kiifu nno akulira akulira abakozi mu district olw'okukkiriza abakozi okwegatta mu nteekateeka za Buganda. Enkolagana eno y'ensibuko y'okukulaakulana okw'abantu baffe. Era tubeebaza n'okujjumbira emikolo gy'Obwakabaka egitali gimu. Twebaza nnyo Ssebwana awamu n'abaami ba Kabaka
n'abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo olw'obuweereza obulungi n'enteekateeka z'emikolo gya leero. Tulina okukimanya nti abaami ba Kabaka ba nkizo nnyo mu kukunga abantu, mu kubasomesa n'okubeera ekyokulabirako mu bukulembeze n'embeera endala ez'ebyenkulaakulana. N'olwekyo tukubiriza abaami ba Kabaka okukola ennyo n'okuteekawo olutindo olw'empuliziganya wakati waabwe ng'abakulembeze ate n'abo be bakulembera. Mu ngeri y'emu tusaba abaami ba Kabaka okukuuma n'okulabirira ettaka ly'Obwakabaka nga mukolagana n'ekitongole kya Buganda. Ssemunywa era yavumiridde abantu abazze bakozesa olukujjukujju nga beddiza ebintu by'Obwakabaka wamu n'abo abazze bafuna ebyapa ku ttaka lye nga tebafunye lukusa. Omuwendo gw'abantu abaakwatibwa siriimu gwali gusse okuva ku bantu 9 ku buli 100 okutuuka ku bantu 42 ku 100. Okusinziira ku miwendo egyo tulina essuubi nti omuwendo gweyongedde okukka. Ago amawulire ga ssanyu era gatuwa essuubi nti olutalo lwa siriimu tujja kuluwangula. Twebaza Minisitule y'Obwakabaka ey'obulamu ne Radio yaffe CBS olw'omulimu omunene gwe bakoze okukubiriza abasajja okugenda okwekebereza siriimu. Information Center ekitongole ekikuŋŋaanya amawulire gonna agakwata ku nsaasaana y'akawuka ka siriimu balaze nge bazudde mu bbanga ery'emyezi 2 egiwedde nti mu Wakiso ne Kampala abasajja basinza abakyala okwekebeza. Ng'abaami 6 ku 100 ate abakyala 4 ku 100. So nga emabegako kibadde abakyala 7 ku 100 ate abaami 3 ku 100. Kino kikulu nnyo ddala kubanga ekizibu ekikulu ennyo mu kulwanyisa obulwadde buno kibadde nti abaami babadde n'okutya biyitirivu okwekebeza. Twongera okukubiriza abasajja n'abalenzi okutwala ensonga eno nga nkulu nnyo, ensonga ey'okwekebezanga si siriimu yekka naye n'endwadde endala zonna. Ng'amasiibula njagala okwebaza abo bonna be tulambudde era n'okwebaza abo abakuuma era abalabirira amasiro ga Ssekabaka Kiyimba
njagala okwebaza abo abakoze ku kulabirira n'okuyooyoosa embuga ya Ssebwana. Twebaza bannaffe aba Uganda Scout abasanyusiza olwaleero batulaze omutindo gwa waggulu ddala. N'okusingira ddala njagala okwebaza abo bonna abatuleetedde amakula amayitirivu obulungi okuviira ddala tugaatandika okulambula n'emikolo gino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Katonda abakuume. Nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka yasaze keeki n'agabula Obuganda wamu ne bannamawulire. Tuzimbe eggwanga baffe yadumidde bulungi Bwansi kayindebe n'alagidde ayogera abeera alagira atanyagana tewali agaana emaaso mogi alennyera anaamujeemera oluddawa Ssaabalongo tusse tweyanze tuli basaale ku bulungi Bwansi oli mwoyo gwa ggwanga sooka baffe amaanyi Kati nno zikunuukiriza okuwera essaawa 2 ez'ekiro. Kkiriza tufundikire wano pulogulaamu yaffe atambudde naffe okola kya muwendo nnyo ate ggwe alaba Delta TV obutagivaako Mukama akwongere. Ng'oliko ky'okola nyweza Delta TV tukole. Tubaagaliza sabbiiti ennungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ensi yaabwe bagiyonja ye bulungi Bwansi mangu tuseesemu tuzimbe eggwanga baffe yadumidde bulungi Bwansi kayindebe n'alagidde ayogera abeera alagira atanyagana tewali agaana emaaso mogi alennyera anaamujeemera oluddawa Ssaabalongo tusse tweyanze tuli basaale ku bulungi Bwansi oli mwoyo gwa ggwanga sooka baffe amaanyi ne bagoberera olumi lw'abantu bonse ekikuleetanga olagire engaddo tuluma owulira bubi baffe kyova totulekerera kyebava osituka mu kulwanyisa obujama n'endwadde n'ozigema ye tusse tweyanze beene tweziri banze manguwa tuseesemu tuzimbe eggwanga baffe yadumidde bulungi Bwansi kayindebe n'alagidde ayogera abeera alagira atanyagana tewali agaana emaaso mogi alennyera anaamujeemera oluddawa Ssaabalongo tusse tweyanze wangaale Ssaabasajja